kyenkana amawanga agasinga mu kitundu kya Buwarabu bagadde obwengula bwago olw'olutalo wakati wa Amerika ne Israel lwe zagudde ku Iran. Kampuni z'ennyonyi okuva mu mawanga ag'enjawulo nga zigenda mu kitundu kya Buwarabu nazo zayimiriza engendo zaazo ekyosi kimala okuyita. Kino kividdeko abasaabaze bangi okunkumala. Ono mu Uganda olutalo olwo teruleese basaabaze kyekyemu. Bangi ku basaabaze bakonkomadde ku kisabo ky'ennyonyi Entebbe olw'amangu okugala obwengula. Kampuni z'ennyonyi ezisinze okukozesebwa kuliko Qatar Airways, Fly Dubai Emirates, Air Arabia n'endala. Era tekikyatambuza abasaabaze ng'ennyonyi ziri ku kisaawe Entebbe. Kitegerekese nti ezimu ku nnyonyi ezabadde zitudde olutalo we lwatandikidde zaabadde zidde okudda. Kuno omwogezi w'ekitongole ky'ennyonyi Vianney Lujja aliko byalambuludde. Twabadde ne flight eya Fly Dubai eyasimbudde okuva Entebbe ku ssaawa 5 ne bategeezebwa nti gye bagenda obwengula buggale ng'olwedde bali mu bbanga abo ne bakomawo. Naye twabadde n'amakampuni amalala nga Qatar ne Air Arabia agabadde galina okusimbula olw'eggulo, abo tebaasimbudde kuva Ntebbe. Lujja ategeeza nti ennyinta ne zibadde n'olugendo e Dubai buli lunaku abasaabaze basobedde era bali ku kisaawe Entebbe. Ategeeza nti tekikosezza Uganda yokka kubanga ennyinyi endala ku miriraano saakeza ono nga Uganda Airlines nazo zibadde n'abantu bezitwalayo era zayimiriza engendo. Kino tekikosezza makampuni gokka galina direct flights mu Middle East, naye naago agalina connecting flights nga Kenya Airways olumu batwala abasaabaze ne Ethiopian batwala abasaabaze okuva Entebbe ne bayita gye bayita ne baconnectinga mu Middle East. So naabo nabo omuwendo gwabwe ogw'abasaabaze kitegeeza nti mu kaseera kano guba gukendeeramukko okutuusa nga embeera eno eri mu Middle East emaze okudda mu nteeko. Ategeeza nti bawulizigana n'ebitongole ebirala ebitwala ennyonyi mu nsi yonna nga singa embeera edda mu nteeko bakutegeeza kampuni z'ennyonyi okuddamu okusaabaza abantu.